Cecilia Ogwal. Tugenda kutandika okusoma endowooza zammwe okuva ku X. Kale katandikire ku X olunaku lwaleero ne Rick Miles Kakande Milan agamba omukyala Cecilia Ogwal obulungi bwe tebulojjeka, onoonya ky'omwogerako nga byonna abikoze mu butuufu. Okunywerera ku kigambo kye obwesimbuko n'amazima mu buweereza bwe bwakoze nga akyali mulamu. Kale munnaffe tukusaaliddwa nnyo ate naye awummule emirembe mu kifuba kya Yesu wali we gukubira okutuusa naffe lwe tujja. Webale nnyo okuteesa bw'otyo Ricky Miles. Tuzeeyo kale katudde ate ku Facebook ono Ekibuye John agamba nti abadde mukulembeze ateetiiririra era ng'embwa agiyita mbwa. Nsinzidde wano ngoma nnene gomba batulabire nnyo bw'oli nabo awo bw'omugoberera terefayina ku Facebook kwe tuli n'endowooza eno ya ku X. Ono ye Simon Peter agambye nti Honorable Cecilia Ogwal abadde mukyala alemera ku nsonga era omulwanyirizi w'eddembe ly'omwana omuwala. RIP Honorable Cecilia Atim Ogwal awangale nnyo omwana wa Muteesa. Webale nnyo okuteesa bw'otyo ne Mwanje. Frank agamba okukuuma ekitiibwa so that buli omu akikuwa. Abadde aweebwa ekitiibwa gavumenti ne opposition. Webale nnyo Mwanje Frank. Paul Pafula naye ava ku mukutu guno ogwa X agamba Paula Pafula agamba nze mbadde mumanyi ng'omukyala akyasinze okulwa mu Paalamenti ya Uganda. Ekyokubiri omubaka abadde tagulwa NRM kuba ebbanga lyamaze mu Paalamenti bandibadde bamukyusa dda. Tumwebaza olw'okulemera ku opposition. Webale nnyo Paula okuteesa bw'otyo. Olukenge Mahadi yagambye nze kyemujjukirako abadde alwanirira abaana abawala ate ekirala mu bukulembeze ku mulembe gwa Amini yali Nalulungi wa Uganda. Nsigadde nze Lukenge Mahadi wano ebirongo erwabenge Kalungu district bannakalungu bagambe tubatumidde nnyo. Tugenda koma ku mukulu oyo munnakalungu yakiikiridde ab'e Kalungu olwaleero. Mwebale nnyo okuteesa musigale nga mukyateekayo endowooza zammwe kubanga omuntu tulina omujjukira n'okubaako ebyenjalo bye tumusima naye mujjukire nga buli kadde nti endowooza eba y'amakulu nnyo n'olwekyo buli kadde oteesanga.